nga disukka kubeera erya ddala naye nga dingira namukuba mu bwamalayika radio yayimbanga nayagala okutuuka ku bamalayika ewali owuliddeko ab'ebirooto ebyaddala sijja kulimba radios an angel kyovulaba yakola gye bayitanga angel music naye kennyini yatuuka ekisaa neyewulira nawulira nti nyumba n'agamba kati ndowooza sikyali maybe mu Uganda noba music industry biki nakola angel music nga ayi music bamusukulumiza abayimbi abaliwo aba generation yeni ani gwolaba ayinza okubeera nga abantu bamuwa obudde ne bamutunuulira oba naye bwobeera omutunuulidde ayinza okulipulesinga Moze Radio can't be replaced. Era tukyogera mbu waliwo omuntu asobola okureplacinga Moze Radio ebeera nsobi taliiwo asobola okureplacinga wabula ate we bali abakola obulungi abayimbi abakola obulungi kati nga King Saha yes King Saha akola bulungi abayimbi kiba kizibu nnyo okuba n'ogamba nti nno omuyimbi gundi akola bulungi kiba kizibu temutera kukkiriza nti omuyimbi gundi ayimba bulungi naye nga lwaki kiba kizibu nga tetulina mutango gusasula kukkiriza ekyo bayimbi obudde buno gwe bayimbi kibi ogamba nti bayimbi ono noono bankolera ddala bulungi King Saha nkolera naye nga bonna sofa kati saa zino abayimbi be Uganda bonna maybe gunzikiririzaamu bamuyita Maddox Sematimba Semana twogere ku ba generation eno kuba Maddox wa generation ziri enkadde awa generation eno okubeera akyali okuba n'abazze twogere abaana aba 2011 kuuka kati wano wetuli muno mbuuza emyaka nyinza okuwaba naye bwombuuza abayimbi abalungi abaliwo nze ngenda kukuwa fact okuwulira ekituufu tugambe nti omuyimbi nze nga nze butidda ku saidi yange gwe nzikiririzaamu gwe ngamba nti general n'omusaluti Maddox Sematimba abala bonna awo tolabawo ekyo gwokyogedde sinze ombuuzizaayo omuyimbi ombuzizaayo omuyimbi omu nange nenkuwa oyo Maddox Sematimba era kyekyakujja iki nze nga nze rekodera butido ng'omuntu sibeerangako management ya Sipapa sibeerangako mu Sipapa management wali oli muki wabule wa Sipapa naliyo ng'omwana bintu bino sometimes tulina obyawula muganda nge management oyogera ku management ye muntu akuteekamu ssente oba kale nze nkifuna nti mu ndowooza yange nti be bantu oba omuntu gw'okolagana naye n'omukwasa obuvunanyizibwa obumu ku bwandibadde obuvunaanyizibwa bwo n'ebimu ku byandibadde bikukakatako okukola n'obimukwasa ye abikole gamba kukwata obulamu bwono obw'omuntu akukontrolinge naye ng'ate omuntu oyo kumuwa obulamu obwo asuubira okufunamu ng'akuteekamu kyonna kyakuteekamu naye ng'asuubira okukola ki ng'asuubira okufunamu kati nze ndowooza ekyo kye bayita management naye wa Sipapa nalinga mwana Sipapa yalinga muganda wange Sipapa yalinga taata wange nali waka yannyambako era ne mukutandikira yanzija mu ghetto nangamba butidda tugende nkuyambeko nze sigenda kumanaginga sigenda beera manager era teyali manager yange Sipapa yali muganda wange yali taata wange yali mukwano gwange yali bingi gyendi kale nga bisingako ku management kuba yanteekangamu nga tansuubira kunfunamu Sipapa teyali muntu wa bulijjo omuntu yenna gwasobola okusanga n'amwefasa yakufuna atya omala kuba bakabasajja banyuma yakunoonya oba yali atambula bino byatambula n'eggaali ze n'ogera n'omugamba mukama wange nina akayimba akalungi kati Sipapa nze nava dda nga mmunoonya kuba nali noonya omuntu asobola kati nga nze obwongo bange bungamba neetaaga manager nga sinabala kukola bakabasajja banyuma nekiiti nenoonya Sipapa alumu namusangako emulungu eyo nangamba nze byokumanaginga abayimbi bino no byenjogerako bya myaka mingi emabega ebiseera ebyo nga bamelodi bakyaliyo baserena bata buchamani mabega nga babeera mulungu mutungo biina mutungo saizi eyo zira kitali saizi eyo kati nasooka musinkana mulungu nga baze n'emmotoka nnyingi nga mutufuye omu ku bantu benneegomba ngamba nimalambira nono omusajja nga nteekamu ssente mwana butidda mba nkimaze kwajjira ndi wakavimba omu mwana ajjukiramu kati nga ndabira ddala mwana buli kimu naye ate
wenamutuukako munene aŋŋamba ebyabayimbi nabikowa nemmenyeko omutima naye nze nnemerako mwana saapuwa neŋŋenda kati ebiseera nga tutte producer za NK nga akakuba katonotono oluyimba nga weninwagi ziti katono quality is better than quantity mulavu yakidumulia kati za NK producer ali akakokola ku Zero Records sipapa namugjayo namutwala ku Sipapa Entertainment yabeeranga ebbiina mutungo kati neŋŋenda nga ngenze kulaba za NK nalina akayimba ke nalina kola bakayita chance nga nakakola naye kati nga ngenze ndabe za NK ndabe n'omugagga mulemereko mufate mugagga najja nayitawo wati nagenda kati nga omugagga gwe bandaga ng'omugagga gwe bandaga ate ndaba luli sigwe nakola ki sigwalaba luli sigwe nalaba neneebuuza yi nemwana kawaani ki kati Sweet mother, I'm still having some interview here. I'm gonna call you back just in 20 minutes. I'm having some interview here, see? Okay, call me when you're ready. Okay. Mama wangu anadai kulia kwa mwenye. Akati ate mbadde sinza butamukwata. Ensonga nkulu nnyo. Kati munaye nentuukayo ne bamundaga omugagga ngate nze ndaba mugagga mulakwa namusanga waawo ngaali mukinu yenayina tategeekandaga kandigani nga ano si ye mugagga gwe nalaba luli nebagamba si papa walaba luli akibuuse akati kaali kankubye mwana kyekasaaliko bulungi kati baithayi nagenda nga nina nendaga muntu yange nakajifu nendaga muntu nebulirayo nebulireyo mukuvaayo ate namulaba ne baŋŋamba ate mugagga ate kati nentya nomwefasa amaanyi ne gaggwa ng'omuntu gwe bandaga ndaba ate alinga yakolebwaka oba okitegeera neŋŋamba yiye musiye mugagga mayisi papa akyukakyuka oba omusanga akubye ekikumba ola omusanga tabiriiko ng'ali bibye kitegeera kati kolo nentya mwana nenvaayo era saayogera nnyo naye naye batufacilitatinga bulungi mwana ku studio. Imagine ng'ogenda ku studio naye nobanga obakyalira omuntu ewaka nga tebakumanyi nakumanya naye nga bakufaako kale kuva dda nze alina omuntu bwe yakolanga nga bulaavu butono nnyo nnyo naye ng'omutima gwange naigubulya kati bambi nembyesonya ne ngamba waayo osanga oba omugagga tekanatuuka kaseera kituufu bintu nebitambula obulamu ne butambula lockdown ezze lockdown mu kujja mukama nsaasire ngenze ku street tuba tukuba emmogolo nfunye oluyimba bakabasajja bakola emmogolo kyeki emmogolo kati kiba kintu nga kiramba nga olaba chips eno ogiraba nnamba naye nga chips ensinga ogikwata n'ogimogolako katono wooti mama lwaki bayita okumenyako n'okumogola byawukana kati okumogola kano kokuteeka akatono eno yebeera emmogolo ebeera ogimogodde ku mogofu eno ebeera emmogofu kati eno mogofu kati kano koba omogeddeko nebeera mmogolo kitegedde ddadi wadde zikamanyi kati oli bwagula ekindaazi n'akumegulirako aba akuwadde gye bayite emmogolo aba akuwaddeko emmogolo aba asigaze emmogolo kati oba muli mu mmogolo eyo nengenda ku mmogolo ntandika okumogola nemmogola naye nga bukipusi bumasoweke muganda wange butambula layani nsonyiwa nemmogola tumogola ne bakyali bange ku street tumogola mwana katonda mweya tusaasira nattemera ekkubo ne tumenya internet okuba akayimba bakaba basajja banyuma kayimba nekafuuka akayimba naye nga ndi mu ghetto jjukira aniga bansubira butudda nga ndi mu kapale kange akampi nga tuzungira muno mu matimbi etwaliwe batatulaba naye nga mwana tugatta bulamu omugagga nampita ne baŋŋamba omugagga akuyita sipapa ŋŋamba eki naye kyalwange no Job Norman yeyajja naa mwana omugagga yakutegedde kati omanya akabadde twakola Job Norman manyi mwankiba kirungi osima akatono konnakonakuzakinyekituufu singa mukama bakakutuusizaako kuba abeerawo atakayina Job Norman yajja n'akagatto nanga mwana otidde akagatto kalinkano okalaba omugagga sipapa ye yakampa naye kanaye kankakuwa enjala omukubire wano freestyle musuubira
nali mugeto mnenga nkubawo ka freestyle biki spapa aperedde ngatto kati n'eggaali ejja biki okajjukira ka freestyle ako ka freestyle ako sino bankajjukira kandabe spapa yali freestyle oyinza obutajjukira kuba freestyle be bintu byoyimba nga tewabiwandiika tewabirowoozezza ninakuwa freestyle yakagatto kati Job Norman nga mwana omugagga ka freestyle akagadde omugagga gamenerekera okukola interview ezo okukola ennyo interview zigenda kusuula mwana waba tomanyi kwe controllinga biki awo nga buli TV ekunoonya buli TV enoonya bakyali bange bawaga buwazi ne wenkola kibagamba mwana Butida gwosinga abankuma mu 10 muliro baande bakunoonya baande nga banoonya ande nga nogeza oyogera ekigambo ekyo kyagambira we kubawo nyaawo nga wabayagala atale ati munnaye omusajja nga babagala interview zitambule kati nga sinamunaye muntu ambulira amazima kungamba Butida weeterezeemu kati omugagga nga azivuga nga ajja mu ghetto kimanya twambuka gulu kwa Cactus Hotel twayimirira essaawa nga 4 nga twogera yasooka kujja mu ghetto ffe twasooka omunoonya twamusanga nuko Papazi sport wano Papazi tuyimirira wansi nga twogeramu Katonda ngamba kale kati njako jakibikinga jansima tugenda kwa Cactus mwana twayogerera essaawa nga 3 walinga liko bakyali bawo bangi bamugamba mwana omudogo tumusayininga ono omudogo agenda kudduka ono tulete empapula nga baagala bakusayininga walinga abali beetega omugagga nga nabo baagala mukubako majja kati nga abalooya bazze bajje empapula awo mangu nnyo naakajja naye kyali kinyemi nali maze okwogeramu n'omugagga nga njogedde nendooza essaawa nga 2 kati bano bagenda okujja okuyika mu kintu kyaffe nga ng'oli twafuuse ba Buganda naawe nga tokyalina kyongamba tubajja Bosman mwana mulenzi tumusayininge mwana mpulidde bamogerako bingi mu ghetto yo tajja soboka mwana tumusayininge tumuteekeko empapula tulina balooya atanaddukira batuyinga buno webuli buno tubulina kakati atanaddukira nga nabagamba mulindeko Butida gwogamba kiwamma nga Bosman olaba mubyaddala kyokunsayininga kyo sinagaana naye singa musayininga kati nga sinasamba kyali bangeengete gakuba nabo mbavuddemu buvijja stabdaki nga namwe mutagala mbabemu kuba mpulidde na akaya ngamba musayiningeyo nempapula zijje ne balooya bajje neme kudduka kati ate bakyali bange lijjenva boloza banagamba ki mani sipapa mugezi sipapa yagambira kale kati ezo ensonga tugenda zitulamu enkya nebiggweraawo kanetandika okubeerawo nga siri sayini naye nga mutambula mwenna nga tambula ffenna ate nga enfuna ekizibu ambeererawo nanyamba ate nga yampa ne front seat nga ntula mu maaso jukira nze kavimbozi njala ebyakavimbo mwana nze nina okuvimba kuba ensi yakufa yakoleka jajja ekyo amukubye sometimes oba ofunyemu time evimbamu mwana avimbamu ojja kuddaawo obeeraawo gire ebisebo nga balala bavimba nga govimba mutya okwogerera bampa front seat novimba atubeera muli kati nda mu ghetto gye nayitanga eyo mbakyayange olumusibera tuyitayo bakyayaga Butida nobawuubirako atuga ekiseera akavimbo ne kakoga mbuza akavimbo kakoga katya bakyali bange batandise mwana kati wafuuka babayita banyaki bakibanya ololo abalala nga bagamba bagenda mu NRM jukira nze ndi ghetto youth naye kuba ndongo yange nze n'ebyobufuzi likoliko si nnyo mwana tobimanyi nnyo kati nekitandika n'okunyiga jukira kati amamandi ebeetandisa okuuka nga ovudde ku kyolina okukola bula otandisa otulonya ebigambo by'abantu muze oba otya ku bigambo by'abantu naye sinakunyonyola nva ntya ku bigambo by'abantu waliwo so yajjawo netukubira ne Bosman eyo mwana tuli kwa Cactus tuba tulyawo nga basajja basazeeko ebudroni sirina kimanyi batututte batusibye maama nkaabi kisagezo wazimanya zonna zimanya netugamba yiyi baba tutte ekibuli kale obusajja obuzimbi bw'emitima mwana bwalinga bunjogerera ne bufuna ebwogerera kyebwankola toli kyerabira embijjukira nga nnumayo kachipusitu
wali ogendedde mu byotamanyi mwezi mulamba detained kati wakimanyako ekyabasibya atemanyi ne kati tokimanyi paka kati simanyanga nina gendo vanga mpaka bagamba pa banka ate simanyi laptop ninga manyi nze ng'omuyimbi w'omugagga nze nga nze omugagga ali yantwala mu dduuka nga yangulira laptop eyange pa banka nga ndindanganya kakati ate nga zonna omugagga nsasule ate gojja oŋŋambye mbu ate wega sisima ate ne bosi ate ne mubababa nensiwa etyo nze newunya ensi eno gwe ebintu biri mu Uganda muno oba tonnabiraba ne babyogerako oseka omugagga gwosobola okugamba nti ngulira power bank n'agigulira mu kaseera nga tavudde nawo ne laptop ate mbate ya bismark laptop mbali ne power bank nengaese kagamba aliwo ebintu ebimu mwana nga kali byo bibeerawo kulumya bulamu na kunyigiriza bulamu bwa muntu ebiseera ebisinga nga twakigumira mwezi mulamba sijagala nti waliwo eyatuyamba naye era yali Katonda ne muvaayo kuba tegaali magezi gaffe tezaali ssente tekyali ki neera Katonda yavaayo ne tukola ki ne muvaayo tugira mune ne tuvaayo kuvaayo baninga ne batandikirawo ndowooza olaba butida obirabye bagamba gamba nga badde buvimba kati babasibye wayaye mu gero ne basanyuka bewaleka si mu ggeto ababyogeranga nno munaye abamu tebalingana ba mu ggeto baye waggulu eyo uptown wabano abani ate nawe oli wa uptown waggulu eyo tawezibayo bulina ezzole eyo waggulu eyo era nga omanyira Katonda akubeerera omwana mu bulamu nebogera ki nga Katonda ye waali muva mu kkomera ate sagenda lejja yagenda okujja nga oyabukanye naye nali nvuddeyo ki ekyakujjayo bigambo byabateesi bakyalimu ab'omu ggeto bakwogereranga nnyo si bamugeto bokka n'obuyaayo bwa waggulu eyo omwana ngaobumu tebwagala kukuba ndongo yange ssebo nga bugamba busipapa bumulinako wano kitegedde kati ate obulala abamu nga balina oba bayagalanga ssente kuyisaawo endongo abamu nga batya masannyalaze jjukira n'okuvimba nange navimba nnyo abantu ne bamera akasajja bannayuganda bamera kati ekitegeeza ekikujja wa sipapa kutambuza ndongo mwana nga ndaba etuddemu nga tusobola kuba nti yali tafaayo yali afaayo nze nabako sipapa nga tansayiningangako nga muyimbi we jasi nga tubeera ffenna nga muganda we naye nga soyingira workshop nagula flash discs nga 15 nateekako oluyimba olwo singa si mukama wali oluyimba twatukoze remix ne T bambi nateekako oluyimba olwo singa si mukama naba kati butidde oluyimba longera soka ntambuliza mu audio olugenda tya natwala ku radio nolaba ddala nga wabasajja ssente abamu ne bagaana muno lwaki obudde buno Izon T yaluyimba yekka yaddamu nakola version eyiye noluyimba lwalwa Izon T nga terwali lwange nze nasaba Izon T oluyimba tulukole remix nampa blessing nampa omukisa nakkiriza oluyimba tetuluddamu singa si mukama mwakola video tetwagikola lutwalinga tugenda okukola vidiyo awo nga sitaani alinnyawo eggere enaku zino nafuna ekijambiya gwe kitematema kagere ga sitaani gwe era oluyimba hiti ye yakuleeta wagifunamuko kasente n'ogamba nti no zino sente nabagezako okuyimba mwana nabo endongo yaabwe kale endongo ebeeganye babeerewo n'erinnya baali bagamba kubeera naye yakulemesanga okukola kubapromota abakutimya nga gambo yakuwa settlement anti mitalo 8 akakadezi togenda buli kimu weekiri balimba abamu bazimbanga buzimbi mutima kituufu yakikolanga kati sipapa yono wammanga togenda twala muyimbi wa bossman ojja omutwalire ku mitwalo
oba asatu oba akamanyiro kabapromota abamu baagala okukola ebintu byabwe nosonyiwa mba njogedde bubi kituufu kitegeereka oba kati oli bosman gwe togenda kujja omugabe mune njagala omuyimbi wo neninamu ekyabiri oba ekyabiri mu etaano oba ekyasatu ng'ate alinako kadde busatu awo ate agaliza omuyimbi okola kati kyeyakolanga sometimes ngaakugamaza omuyimbi wange atagenda yimbirawo se nengenamu baba bayimbire bwereere nze ngenda musasula ogera noyimba nga tabajjeeko sente ate nagenda kati wabeerangawo entondo z'abannayuganda munnayuganda ajja aze mukole bizinesi sente azaagala naye nga ate n'amalala akolaki agagala kati ng'ate ayagala agakole nga naye bwokolaki bwogakola tayagala gogakole nga ye tagakoze naye bayagala okuvimbamu akavimbo akavimba bayagala akasigaza era nikwata mamawo ekisegera kati genda omukwatira omugambe tuli bize kati kyeyakyegamba nti musajja azze mu bulungi azze kutwala muki muyimbi amwagala ku mitwalo ameka asatu bosman agamba mwana this is a bosman entertainment sigenda kuba muyimbi wange ku mitwalo asatu ogende ogambe n'omulala omuyimbi wa sipapa namutwalidde ku mitwalo asatu kati kankolewo nti omuyimbi wange agenda kuyimbira kakade ngenda kakwata nkamu of course ngesawo yayinza okuba nga takayinawo kakubo era ng'asooka n'akubalirayo atandaga butida kati nkwaddeko diposit kakati mukulu onoba omwagala ojja kumununa ajja agende ngenda kuwa emmotoka buli kimu kigenda kubeera sente genda mutwala ayimbire bwerere bwekola sente ezo kati bw'onooba omwetaaza olulala ogye ne sente entuufu ez'okumubuukinga nga watewakola kati abamu bambi nga banyiga oba bamuzaalinga ntondo bakuswala omusajja agenda n'ata